Mpuuga Mathias oli wa family ya Bobi Wine bali okeba kuwa ebifo ebyo ekibiina ekyo bwe kibeera nga kiddukanyizibwa family Bobi Wine yakusanga obadde member parliament ebisanja bisatu kati oli mu kyakuna nga mu parliament tebakuwanga kuwadde obukulembeze obw'okukulira abeera parliament bwe yajja n'akuteeka mu kifo ekyoba leader of opposition bwe wakivaako n'akuwa ekifo ekyoba commissioner bw'obeera nga ggwe toli family member naye nga bakuwa obukulembeze obwo obwali bwakulema emyaka n'emyaka nga tebakuwanga kuwadde okukulira abakuba enduulu mu parliament ekitegeeza ekibiina tekitambuzibwa ku family kantandikire ku miliyoni 10 buli ezisasulwa Bobi Wine buli mwezi ezo sente ntono nnyo kubanga Bobi Wine yayingira ebyobufuzi ng'ezo sente azikola mu wiiki nga Bobi Wine buli kampani eyagala Bobi Wine agikubira obulango nga buli promoter ayagala kuteeka kivulu ekiriko Bobi Wine. In fact Bobi Wine asalwa ali mu looso funa miliyoni 10 buli mwezi ezili azifuna buli week kubanga singa Bobi Wine yayingira ebyobufuzi nga tafuna wadde miliyoni 10 oba 3 oba 4 nga mmwe ba Mathias Mpuuga bemwali nga muyingira ebyobufuzi twaligambye Bobi Wine afuna sente za bwerere lwaki Chairman Nyanzi afuna emiliyoni 5 omwezi zimugwanidde yakulira kukunga mu Uganda yonna omulimu gwakola Chairman Nyanzi munene nnyo okusinga ogwa buli memba mu kibiina kubanga yakumaakuma abantu structure yonna yetambulira ku ye atambula nnyo sente zazeetaaga okufacilitatinga movements ze ne family yiwaka ekibuuzo ekirala lwaki Babi Kyagulanyi signatory ng'ate si mukulembeze mwene yoppi Bobi Wine bwe yali akyali mu business ze ez'enjawulo Babi yali cash yawe era ng'ali part of the management of Bobi Wine nakati akyali era ebyobufuzi bino Bobi Wine okubiyingiramu Babi ye number 1 person okufuna ebizibu oba okufuna essanyu kati mwe lwaki mwagala mmwe abalinzi obulunzi ofuna essanyu ate Babi eyetisse emirundi ebiri yetisse y'ebizibu nti Bobi Wine wafunira obuzibu bwonna yagenda okubeera nnamwandu abaana be bagenda okubeera bamulekwa yagenda okubonaabona kati lwaki temwagala essaawa zino akontrolinga ebbaawe mwagala asigale mu bizibu etegeeza Mathias Mpuuga okubuuza ebibuuzo ebyo toyagala Bobi Wine oyagala Babi amute ebintu bikyankalane yes Babi mutuufu okontrolinga bbaawe kubanga buli kimu yakisitudde yamuliisa yamujjanjaba yamukola buli kimu lwaki miliyoni 2 mwe mulaba zaali zigwanidde okubeera nga zisasulwa headquarter enkadde zaali ez'NUP yes ezo sente zaali na ntono nnyo Bobi Wine yakwata ekizimbe kya family n'akiwaayo ng'ekibiina tekinaba kutandika kuyingiza wadde nusu 5 ekitegeeza Bobi Wine yakola risk Mathias Mpuuga wali mu DP okumala ebbanga n'ebbanga wali okutteyo omuzigo tolina kizimbe mu Kampala nobagamba nti bannange tetupangisa oba mujje tupangise mbawo omuzigo sente zinaba zizze tulisasula naye ng'ekizimbe kyo weekiri okoleddemu bu restaurant okozeemu bikyo otaddemu kasomero ka data mayini ekitegeeza Bobi Wine risked kati omuntu alisikinze lwaki toyagala amagoba bwe gajja sente zitandika okuyingira afunemu njagala Mathias Mpuuga ojjukire nti Bobi Wine mu kujja yajja nga obadde mu byobufuzi mu parliament emyaka 15 nga tebakuwanga kuwadde okukulira abakuba enduulu bwe yajja n'ofuuka loop bwe yajja n'ofuuka commissioner ku mwennaani yakolaani Bobi Wine ye yakukola yakusanga Wakona mu byobufuzi bw'ovaayo n'ogamba nti gwe tosobola kubeera mukulembeze mu kibiina omuli abavuma katikkiro tebalina mpisa genda okole ekibiina ekikyo omuli badiplomaati abatali bavumi era ekibuuzo ne kijja lwaki buli muntu yenna abavaayo okuwolereza Mathias Mpuuga bonna ba NRM
goyinza okwagala neighbor okusinga family yo lwaki NRM mwe mulumirirwa nga NUP eri mu kulongoosa ekibiina kyayo twali bali tukuba mukubi ngalo ekitegeeza NRM tuwagala Mathias Mpuuga bamuleke ku management kubanga byekkubo wetugenda okuyita okuba zigolo zaffe oba okutegeera ebyama ebiri mu kibiina lwaki ffe tusanyuka naye nga mbakakasa Bobi Wine ali ku mulamwa nze ndi NRM n'abe NRM nga mukubye engalo nga muwolereza Mpuuga oba wa NRM munnange nga simanyi